Kulamusizzaako kulika obwakedde. Kwanirizaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza eyeekuumira ku mayingo ga UG Updates TV. Kulisaayo mu wiikendi mukulike eggandaalo kiwa abasinga mwanyumiddwa byagenze bulungi. Gwe bitaagendedde bulungi kusaasidde nnyo, gwe yafunyeemu obuvune naye tukusaasira, n'eyafiiriddwamu naawe tukusaba Mukama Katonda agende mu maaso n'okuba nga akugumya gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula nze nnyongera obbakulisaayo yonna yonna gye mwatalaze mu wiikendi. Abula gwe atandika kuba ng'osubscribinga kutegeeza genda mu maaso osubscribinge, sharinga, commentinga, likinga. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. Kakati gy'otaabadde olunaku olw'eggulo, jjukira nti nno China Embassy, ekitebe ekikulu ekya China, kyalangirira nga bwe kyali kigguddewo China Stores, kitwandiise China Town Supermarket. Wali eri mu Kampala e Lugogo bagulawo store ng'eno nno nga price ziri wansi, kitwandiise low price. Era abantu enkumi n'enkumi babadde bavudde e Bule n'e nga bazze okubagayininga n'ebyenfuna wano mu China Town, era abantu bangi babadde bagyeyunidde olw'emiwendo gyayo emisaamusaamu. Kaakati olunaku olw'eggulo poliisi yakutte n'ewubayo olubu lw'ekigere mu China Town, era we njogerera China Town yaggaddwa olunaku olw'eggulo. Poliisi ewadde ensonga yagiggazaawo China Town, egamba kusinziira ku mwogezi waayo Lusoka agamba nti China Town ebadde attractinze abantu bangi, enkumi n'enkumi z'abantu, ng'ekifo kiri overcrowded olw'emiwendo emitono gye batunda ebintu byabwe electronics, buli kimu twala tugende, kubanga ebadde supermarket. Kati ate poliisi yeegamba ke kaseera ke kamu ke balangiriramu obutujju, nti buli muntu abeere bulindaala olw'obutujju obugenda okuba nga bukolebwa ku ggwanga lino erya Uganda mu biseera byayo, kubanga abatujju bali mu kukuza anniversary zaabwe. Kati ebiseera ebisinga baba baserebuletinga baba balina okukolayo ekyewuunyisa. Kati ne bagamba baagala buli munnayuganda abeere bulindaala. Ne bagamba tewali ngeri ki gye tuyinza providingamu security ne alarming ku bantu nga bali overcrowded mu China Town. Nagamba nti ebiseera ebisinga abantu beekolerako alert message ne beebeereramu, naye okusinziira nti nno nga bwe kitasoboka ng'omuntu ayingidde mu mall, obwongo bwonna bubeera ku ekyo ky'abagenderedde, tebubeerayo, tebalowoozaako ku nsonga ya kukola ki, ya kukuuma security kwebeereramu. Kati n'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki China Town tugiggaddewo. Lwakedde ng'olunaku olulala, olunaku olw'eggulo, era ng'abantu bagenze bulungi bashoppinga, badde bagula, abagayininga babagayininga. Poliisi n'esalako ekitundu n'ekyetooloola n'eyingira munda n'eteekako alerting message oba alarm okusobola okuba ng'abantu ebajjayo. Teyakoze ekyo kyokka kyokka, bayingiddemu nkumi na nkumi ba poliisi ne bagenda nga buli muntu bamugamba afulume, nga buli muntu bamusindiikiriza afulume ekifo ekyo. Kino nno kyalese abantu nga bawuniikiridde, abasuubuzi, ba local businesses abadde beefunidde omukisa okuba nga basuubula ebintu ku cheap price, abantu ba bulijjo abadde balabye opportunity
ey'okufuna ebintu ebya layisi ku miwendo emisaamusaamu, ne beebuuza nti nno kati kino eky'okuba nga Uganda eprovidinze security tetugaanyi, naye egenda balansinga enti ensonga ye security ne economy. Kubanga jjukira nti nno economy weebeera wansi n'eggwanga libeera wansi, security era weebeera nga neebafu era eggwanga liba mu matigga. Kati kino egenda sobola otya okibalansinga? Abantu bwe batu beebuuza, kubanga bwe baba baggaddewo ekifo nga kino ekibadde kigenda okubuuminga ku ekonomi ya Uganda ebeere ng'esitukako, kaakati bagenda bibalansinga batya ne security? Kubanga buli muntu yadde takisuubira nti basobola omuggyayo obuteeyagalire mu kifo kino ekibadde kisikiriza enkumi n'enkumi z'abantu nga bagenda okushopinga. Kati bwe njogerera kyaggaddwawo. Poliisi egamba yeeteekerateekera bukuumi eri abatujju abayinza okukola obulumbagani ku bannayuganda. Mukwano gwange giga agakafulumawo nkutegeeza nti nno gwatannakuba ng'osubscribinga, genda maaso osubscribinge, sharinga, commentinga. Nyongera maaso n'okutegeeza nti aba Pure Organic bakutegeeza nti woba olina ekirwadde kya ulcers nga kikutawaanya, bakubireko ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8 ne ku nooti 778 11 35 97. Bakugambye ba Pure Organic bakubireko mubeere nga mudiscussinga, bannyonnyole, bajja kubanga bakolako ddala bulungi nnyo. Mikono gyange abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, UK, USA, Canada, Nairobi, mwena mbalamusizzaako nnyo. Abali e Dubai mubale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mbategeeza nti nno tubaagala nnyo, temuvaako, twerabira ku subscribinga, ku sharinga, ku commentinga,